bukyanga mbeera ku mikolo ate guno omukolo gwo gwampangudde bukyanga mbeera ku mukolo guno gwampangudde munanga nabadde enzonga zongeeyo nga ngwa ku muguno omukolo gwabadde gwa kitiibwa nnyo gwabadde mulungi nnyo abantu bagujjumbidde babadde bangi nnyo ku kyalo kubanga bavubuka babadde beewasa babadde baana bato mu myaka nga bw'obalabaawo kakati omugole omukazi bagenza okumuleeta mu kidaala ng'alinga nnumba omugole omukazi bamulese mu kidaala gawuni agisamba na busungu alinga nnumba nga munyiivu neŋŋamba gwe omugole omukazi bamukoze eki omugole omukazi yabadde ki ng'ali bulungi naye oba niyabadde yamunyiiziza oba bbaawe ng'omugole omukazi munyiivu n'ateekako ne galubindi nga bw'omulabaawo nga munyiivu yatuuse mu kidaala ng'alina okuba nti aliisa ku mwami we n'akwata akasoda ng'abula kayiira mwami nga mukambwe era abakyalonze nabagambiddewo guno omukolo abaana bano bagenda kwekubanga emigere buno obufumbo bugenda kuba bwa tteke bugenda kuba bwa ŋŋuumi abaana bano omukazi agenda kukuba omuvubuka ono nze guno omukolo nakulabiddewo omugole omukazi yabadde munyiivu nga mukambwe naye nga yadde munyiivu nga mukambwe ng'alina okugenda mu maaso n'omukolo guno mu butuufu nasese omukolo guno gwanseseza nze bukyaŋambaawo sirabanga ku mukolo bwe guti tubadde ku mbaga ez'enjawulo naye nze sirabanga ku mukolo nga guno omukolo gwabadde maakubuuli nnyo kansooke ngo batuuseeko nammwe mugwerabireko vidiyo gimpereka like vidiyo yiyo naye Man, Jesus. Mazima. God have mercy upon us. bukyanga batuyita kubeera bagenyi bakulu ku mikolo guno gwansuseeko maya guno omukolo nze nabadde omugenyi omukulu nga ngeze guest of honor naye nange omugenyi omukulu natidde olaba omugenyi omukulu wootiira kati ate olwo omugole omusajja nze gwensaasidde abalala bonna tewali buzibu omukolo of course gwabaddeko nnyo bintu by'amaanyi abagole babaguliddeyo obusoda bwa fanta buli omu kamukamu omugole ne bamugulira n'ebigalubindi kwegamba ekikonfide abalina ekikonfidensi wali wonna then n'omusajja naye sala akatikitike nga bw'omanyi omukolo gw'abavubuka naye ne bw'obufumbo bwo bujja kutambula wabula nasaasidde omuvubuka ono omuwala ono mukambwe omukwala agenda kukuba ng'omuvubuka mu bufumbo twetabye ku mikolo egy'enjawulo naye guno omukolo sigulabangako omugole omukazi n'aswakira n'abanga temankima alinga pythoni zineno baaba oba omusajja yakoze ekyomuwala oba yamukwatiddemu mbwenzi oba bamukase bukasi oba badde tayagala badde manya ekitiibwa ky'omukazi guba mukolo obuba bufumbo ne bamukolera embaga n'ayambala n'atonnya naye muganda wange ono omukazi birala ono ate birala ye tayagala kumanya munyiivu tasalikako musale naye regardless we move mu mbeera yonna obulamu buzagala bugenda mu maaso
kati mwabali eyo mwabalinda abasajja abagagga okubakolera emikolo, abali abalinda abasajja abalina abavugazi Range Rover okubakolera emikolo bannyabo, mwandibadde mugenda n'ekyo ekitono kye mulina n'okwata omusajja wo bw'obanga omwagala ne mukola omukolo gwammwe omusaamusaamu. Abasajja ab'empeta aba Range Rover ezo ez'ebbeeyi zijiwagoni zimpenkoni babbula tebagenda kujja kati, ne bw'ofuuwa ennindi tebagenda kujja kati. Ebizibu balina bingi, obuvunaanyizibwa balina bungi, bizinesi zibawuuba. Bamujomba be balina obudde bwammwe, mwandibadde ofuna mujombawo mujomba ne mukola omukolo omusaamusaamu. Naye mwe mulinda abasajja abagagga, mulinda abasajja abavuga Range Rover, mulinda abasajja simanyi abakola biki. Bannange genda n'ekitono ky'olina, oba omukolo gubalirirwamu emitwalo 10 gy'oba okola, kuba kati guno omukolo ogulaba si gwa bbeeyi nnyo naye gwawedde. Era bano ababiri bafunye certificate ng'abafumbo era bafumbo. Omu wanaaba ayagala okwawukana ne munne bajja kukola divorce. Nga ggwe ow'erubaga bw'ogikola, nga ggwe owa Range Rover bw'okola divorce, na bano bajja kukola divorce. Era bwe bana balina akataka kaabwe, omukazi awaddembe okusigaza ettaka eryo bw'aba alina omwana musajja ono. Omanyi wano eby'Uganda mubimanyi ebyaffe, siva ku biri eby'abazungu ti omuzungu n'oba tomulinamu omwana asobola okutwala emmaali yo. Wano Uganda omuntu alina omwana yatwala emmaali, atalina mwana tobanja, naye alina omwana n'abantu bamulwanirako. So byebyo mufumbire muve ku lujja, mugenda kudiba bakazi mmwe bwe mukola, munoonya ssente, mugenda kudiba munoonya bagagga. Genda ne gw'olina bw'aba asobola okukolera by'oyagala, asobola okukolera omukolo omutonotono, fumbirwa. Ne kawondo kakubye Dinisa si mubi, kasoofuna omuntu omutuufu, omuntu omulungi. CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale kuba nti ate mugoberera. Stay blessed, peace and love.